Meka kutano. Kutano nakendezako mama kati nywa 2. Nywa 2. Nakendezamu neruli ekyali kinyweso omungi. Nasagala kuulya konti obafuye n'oluwa. Naye kambuuze, owulira emirembe okubanga oli osula wano nawali nga mukyala gyali n'abaana bo mu nnyumba? Mama sisula wano nawali. Nafunako awatuufu wensula. Kyovola kati ntandise okunyirira kwa emirembe nina mingi kati nakale nawonako kale ku bunkenke bwe naliko olekeza akameza. Wafuna bye byabikweraliikiriza? Tebineralikiriza ebyo. Omusajja alabika wali omweraliikiriza n'akameza. Yadduka buvunaanyizibwa? Obuvunaanyizibwa sibuddukangako kuba abaana bange mbaagala n'omukyala. Kati bukyanga ove waka oba waaki? Olowooza balyaki? Bwonkubira essimu sikuweereza akasente. Kiki wali ompadde? Abakazi temusobola kwogera era ne wangamba wankuwa nakubira ku simu olwasooka n'ongamba wankuwa nve ku simu yo. Kiki wali ompadde? Abaana bo balyaki? Bannaye abakazi bazibu ne bw'omuweereza omutwalo oba 5 n'omugamba nti maama tompeerezanga naye wadde kyogere ng'omutunuulidde nti omuweereza ssente. Sikuweerezangako ssente tompeerezangayo wadde 10 n'ekyo bukyangutambula n'okusatu n'engikuweereza era najjo ogyegaana. bannange abasajja bampi mwekaza naye musajja gwe weekaza mu bumpi mu banjagalira ate era okyanjagalanya ate era okyanoonya. Ate nali manya mwaka gwomaze ebweru ogenda kutegeera naye tonnategeera. Nja kutegeera ng'omaze okuneegayirira ku bintu byonna by'obadde. Kati owulira ayagala oyagala kwetondere. Njagala nnyo neetondere. Wakwetondera oddeyo. Ate akendeezeemu ne mu byakola. Wali okutteko n'omusajja? Ebya WhatsApp. Ebya WhatsApp kati nze maama kyogamba olw'okuba ndi mumpi olw'okuba nnyo omwenge simanyi WhatsApp. Kati banaye kambuuze WhatsApp ye yakunobya? WhatsApp si ye yannobya. N'abasajja bennyini baakubanga amasimu nengakwatako ng'oyo ali mu kinaabiro. Nga bagamba ki? Ku nnamba z'amasimu z'abasajja okwateekako nnamba z'abakazi. Olugendo omukwata awozaalo. Kati gwe nnamba y'omukazi oba okwata yaki? Nange eyange abaagikwata munnange. Abasajja abakopi abo abatategeera beebo modrezo munnange abaagala entalo. Kubanga essimu ya mukazi gwoba okwata yaki? Si kuba ntalo munnaye abakazi nammwe muli bazibu mutufuukira ekyambika. Ate okumanya wamma wa lutalo essimu evuze si ye ate era ze nalinnya lya mukazi naye era ogikwata. Nedda maama wange kankikubuule kino twabeeranga ewaka kumbiranyo yo yennyini eyanjigiriza okukwata essimu nga nange eyange tagyesonyiwa. Kati komawe waka essimu ngenda gyesonyiwa. Ezo ensonga tumalina genda kale mu bakulu owali ssenga. Kati tuzze wano tusobola ku byonna biggwere wano. Wano bino tebijja kuggwerawo kuba sakwanira wano. Kati bwakwetondera tomusonyiwa? Sisobola musonyiira wano mu lujjudde lw'abantu. Kati sooka osirike agambye nti mubimalirawa? Mwere mu basenga. Yakyalayoko? Tebamumanyi. Lwakyo nga tebamumanyi. Abaana ababiri bonna benkuyinamu. Yagamba tali kyala waffe. Kakati gy'otakyala nga mutongole oyagala genda kukolayo ki? Leero kankyaleyo kale. Mu bubi? Mu bubi. Toswale? Sijja kuswala, teri musajja aswala ng'agenze waabe w'omukazi. Ye bw'aba njagala kankyaleyo. Ogenda muloopa oba ogenda gamba senga abatabaganya? Ngenda muloopa kuba ndaba kinsuseeko yaŋŋambye tabamu. Nze ne byayogedde sirabyemu ggumba. Byayogedde sirabyemu ggumba. Ekisooka omukazi oyo mwenzi kye mutasobola kukkiriza. WhatsApp atali mwenzi aba amunoonyaako ki? Naye twala eri ate obukopi WhatsApp z'abenzi. N'ekiro n'atandika okuseereza lwaki si z'abenzi. N'osindika n'asindika ne message nkubiraako ekiro simanya nsiga. Gwe message ogiraba otya? Olingiriza mu simu ye. Anti agenda n'alowooza nti ntamidde nnyo sitegeera kumbe naffe abatamiivu tuba tulaba. Era totegeera kubanga byogera bina tewali kituufu. Oyogerera noweetaasa waŋŋambako nti no newe tuligendawo ojja kumpoza onsinge era tewaliwo omuntu ayinza tosobola nze ŋŋenda kukuvunza era lazima kyoliko oli mukunvunza. Kino ne basajja bannange bakiraba abalina ku bakyala. Wabanga atudde ku nkato gwolowooza lwaki abasajja babeereyo mu bbaala n'avaayo ssaawa 6 ewaka n'atuuka 8 ku mulimu nga yavuddeyo ssaawa ensonga. Ensonga emuggisaayo ekintu ekyo kiba ekintu kimu. Buli watuuka ewaka omukazi n'atandika. Buli watuuka ewaka omukazi n'atandika. Kati abatanywa bakola batya? Abantu abatanywa kale ebiseera ebisinga bw'abeera ku mulimu
bwakomawo obudde nga bugenza ayinza n'obutayingira ekisenge naddako ku simu ye kati byebyo ng'ayina ssente naddako ku simu ye nadda ku WhatsApp mulimu n'abazanya betting nti n'amalirako eyo obudde n'agendako mu mupiira n'atwaliriza obudde agenda okudda yebakawo obudde ssaawa ngambale ng'obudde bukedde kati naawe obeera mu betting nawe kulayo esimu ya WhatsApp nawe okoloboza byose byembeerako nze mbeera ku byange byakola era ekinywesa omwenge madamu kyenkugambye ekyo nakikoowa nenkita nasigala omu kambeere n'emirembe kwegamba omukyala togenda muddira sijja muddira ne bwe naatonda atya ne bwanagendanti ye yayagala okuntwala ne bwaye yayagala okukitegeeza wandogaloga dda naye era eddagala nja kulibuuka nze sisobola kuloga olw'ensonga nkwagala lwenkuloga nkwonoona bananga balabe baffe abalungi tukyali ku programu namwatulira naye mukyala Nuunu olina ekintu kyewaŋŋambye kyenjagala oyatulire omwami ono okuba nti tubadde tugendeyo nakikonako naye tokyogeddeeko naye si nsonga tugenda kuba tuwummulamu mu kaseera kano era bwe tukomawo tube nga twogera ekinyusi ekiri mu bbaluwa eno era namwatulira ekituleese olwaleero okusonyiwa kwokulabika kugenda kwesikasikamu naye tewali kitaggwa katukomewo tunaaba tulaba ebijja mu paati yaffe eyokubiri mukulike banange abalabi baffe aba programu namwatulira tukyalinamu ekiro kyolwaleero naye nga era njagala okubajjukiza programu eno ebeerawo essaawa zakakati tetandika 3:30 naye ku ssaawa 3 tasobola giraba ku ABS TV osobola okugenda ku YouTube noteekako ABS TV drop down zijja kuleeta namwatulira oba noteekamu namwatulira ojja kuba olaba vidiyo zonna zomisinga ne zibaka uploadinga kale nkyagenda mu maaso tukyegayirira omwami ono wakabi abe munaye nga tusonyiwa ngenda kwegayirirako owulidde kaakati waŋŋamba ebigambo lwenkusinkana ku mwami ono naye nga bwe tuli mu programu namwatulira njagala obyogere nga awulira wamuwako ku ssente omwami oyo namuwa ku ssente kuba tulina gye twatunda eyo gwe naye gye natunda eyo ewaffe nemuwa ku ssente nangamba alina poloti gye yalabye tugenda agule poloti tuzimbe omwami oyo olwamuwa ssente yamala emyezi 3 nga tadda waka wamuwa ssente azimbe ennyumba agule poloti nakola atya yamala ennaku 3 nga tadda waka nga alina gwazirya naye bwe yakomawo agamba ennyumba yaŋŋamba mbuno poloti nagiguze era bulijjo nneetera nga tukola ku ebyo nemugamba ntwalayo ndabe webaguze poloti nambuzaabuza naŋŋamba talina transport nemugamba ninayo emitwalo 5 okubako emitwalo 2 tugende tulambe naŋŋamba ate bampise nina nengenda okukola nambuzaabuza bwatyo wakakati paka ne kati ambuzaabuza yambuzaabuza paka we yansuula mu nnyumba nga labakinuma akati okwegamba bavudde mu butamiivu kale ononsonyiwa wengamba nti wafuuka mubbi bagamba bati mufere kifeesi bamuyita mufere ndowooza bwe bati engeri eri oli mufere bwe bayita obugezi byenyumirizaamu kati omukazi wali asendereza kinga n'okumwagala tomwagala omukazi oyo alina ekizibu kyange kale ye saayagala kimwatulirawo bakiyita kifere njogera eriwo kale abavubuka bayita kifere bayita kifeesi kati gwoli ki nze nga nze kale nalinamu obuzibu bwange bwe saayagala kunyonyola oyo madamu nebusente nembweyambisa nayinako ebbanja ate bwe nandimugambye era teyandizimpadde namwe abakazi mwemanyi kati neera obusente obwajjiraawo nensobola kati ku kifere kifeesi n'omugezi oli ki ku mukazi wange oyo kati afuuse mukazi wo nga abanja nti kakati era oyo naawe obimanyi maama w'abaana awo saali muyayi byantaasa kale wakubanza saayagala mubulya kizibu kikole kyaliwo okuba essaawa teyandizimpadde ekyamaze ennaku 3 nga sisula waka naawe okimanyi omuntu akutte ku ssente era naawe obimanyi naawe ne bwoba ggwe ng'olina gy'ozijje nga toŋŋambye oyinza okukyusa embeera
ngendo okugwamu oba oyina gy'otuuse oba oyinako wootuuse kale nze ngenda okumanya sikutegedde kati bwe yazikuwa okyuka embeera saasooka wanyiiga nga tomanyi gyazijje nanyiiga era naye ng'oziina nga nziina kiki wali tomanyi twali tetumaze kubyogerako twali tumaze obyogerako naye amangu ago n'otunda n'ofunirawo nagambye wazze onyweddemu amangu ago n'otunda n'ofunirawo kati lwaki tewazigaana saazigaana gwoyinza ogaana sente ng'omukazi ate omukutte ne sente era nazikwata lwedi 100 wakwata nkwate oba nazikwata lwedi 100 kale zaali nazikwata kireereese bannange ejja ebbiri kusooka mwana naye nze nalibadde siddira musajja oyo bwakuba omwagala munnange akuba muneemwagala n'abaana bali ate saagala kusaasaanya baana kuzaala wano nawali wozaala wano nawali naye nga sente teyamanya nti nno otunze pulo twasookana kubyogerako n'olunaku lwo teyamya mwenge yasiiba nawaka alinze sente kati weewuunya kimbu kwekuba okutunda kwekuba okufuna anti kakati olunaku lwe nasiiba ewaka naawe obimanyi ebyababuloka tambula genda lambula komawo amangu ago naawe obimanyi